Yes, I'm the MC of the day. So we've got our grad one here. She's called Justine Nantume. So she will give us a little bit of a speech. Biography way. Tulave, tumutegere, togero kumanya. Yasome bichi, yasome ata, yabisome dewa. What is the problem? The what? I want to cry. Huh? I want to cry. Please don't cry. This Why? is your day. It is your day. What is the problem? Is madam. Madam? What do you mean? Me, I'm going for shopping. Ogenda shopping? No, me, I'm going to shopping. Is Grace here? Agamati agenda agula olugoye. No. Is here? Look here. Njoba, do not go. Is here? Yes. I'm going to booking. Yes. Sit again. Nsaba ngondeza mutudde mu Luganda. Nagenda. Wagenda wa? Nagenda ne booking olugoye lw'omukolo kale. Naye omukyala nasanze olugoye yalututte. Yes. Nga yalupangisiza kalina mpa otwantuuka. Ebbere lyagala kuvaayo kugwa kati ne bwolaba mpuko kulipakira muli. Bana, ogenda kuba otya paka omukolo ogunagwera. Ndasimanyi. Kaka twagala okumanya wasomye ki mukyala Justine? Soka kubuuza ku bantu. Yes, no problem. Ladies and gentlemen, basebo ne banyabo? I'm searching. No, anonya. Magamba kuli kama kubo. Mbali magamba kuli kama kubo. Mukuli kama kubo. Women. Abachala. Mommy. Mama. Thank you very much. Webale nyo webale dala very much. Webale nyo webale dala mama. Much. Thank you very much. Webale dala mama. Daddy. Oh tata. She's it dead. She's it dead, Daddy. Daddy omukyalo yafa. Daddy yafa. Mani. Daddy musajja yafa. Sorry. Nchitwi nnyo kitalo ddala. Anyway. In a case. In case? Yes. In a case. Oh, mbuvunule ntyanze. By the way. By the way. Really? Mama oyagala kutegeeza ki? Obyakwewuunya. Ebyakwewuunya. Okay. Yeah. Ekyekyo. Yes. Kati mama twagala okumanya wasomye eki wamma. Ne bakutikkira mu ki? Era wasomedde which university was that? Kanjogere mu Luganda ndowooza abantu bonna basobola okumanya. Bakitegeere, yes. Kubanga majority esinga. Yes. Olulimi lwaffe Luganda litugatta. Lwe basinga okuwoshinga ennyo. Okuwoshinga. Balwoza. Okuwoshinga okumanya ennyo okutegeera. Bannange abatulaba bantikidde diguli eno nga diguli yange kukyalo bampadde diguli ya kuwemula ku birabo by'omwenge gye tubeera nga tunywa omwenge gwe bayita kitako.